Kama kwongera ku Luzungu. Nzija kuwa HP. Ojja kuwa HP. Bwa Luzungu obwo. Kigwa kitya? HP. Head Prefect. Perfect. Kasoko sabe mwaka lwa utwe musambu awete katika. Nete kateka okusaba kalulu. Okay. Katuti. First of all, I first greet people. Or if it is the morning, good morning. If it is noon, good afternoon. If it is good evening, good evening. I'm here. I want to pass this opportunity. I want to become a head prefect of this school, Brain Parents Day and Boarding. First of all, if you vote me, I'm going to make sure that all the teachers at the school, I will make sure that the head teacher increase to your salaries. Hey. Yeah. Hey. Katusoka mwine twanirize munnakyalo mu kibuga kubono ye bakamuleeta taata tusanze okulaba mu kibuga. Ali nango basa. Abekyalo abaleka batya? Je bali balamu. Tukuzaayo era akaayo banedda. Nedda siddala akaayo. Lwaki temwagala kuddala akaayo? Kibuga kinyuma. Export TV to the world. Dio Baluina family. Hello Julius. Hello Akorai Moja. Thanks for Balaba. Kabaka Mwanga. Oda kusomero teka wanakatero. Ate jibugo nozo wilo chimenga. Oga na hoji ke. Biko kwatanga kumukona twalo twingi. Ndoza wotu kuwa sente sulugina no yetu. Olira kati ndake naka. Yeah. Yeah, kana wazizza. Na kwa kwanga kuna sente zo. Kete nedo. Kuenja ulo na kwanga mwenja ulo. So ndika kabiri na kuongeza anga mbona kile kati ya kumpa sente. Kabiri na haipinga anga mu. Na kuongeza. Ni kuongeza anga mawe ya wala sasa tuni evidence hapo. So achikoreje. Kati shughuli sogena. Tunulepo. Kulari teshughuli ya mirundi ili mwaka. Watu walikuwa utamu esoka tuchida mutamu yote. Sicho. Soda. Ole yapile yali zewe. Ani kwa nona nani mtu? No, yeah, mukuru. Ono nze mukuru wabo na ya kono yadda. Ono Julius. Ono Julius Ne yali Jona, ono yali aweze ebintu. yali aweze. Kati bana bali mu kisulo. Ono yaliwo. Yali taliwo. Kozo somera. Nzasomera Bukalango, Brain Parents School. Okay. Somero likugende delete. Asomera tebadde bi. Ye wayise nga tetunagula requirements ziddako. Kiri awo nacho. Nice. Wayise Nakoze bulungi. ode wakomeka. Anti kati eri mu kyalo. Kati mu kirasi mbamu abana 5. Baga wabadde bwoti ku baana bwe bati. Ate kitali eno. Ate kati eno babigonza Bagamba ki? kati baleta grades. First grade, second grade, Kati wabadde mu grade ki? Nabadde mu second grade. Si wabi. Nera nino kwongeramu amaanyi. Kubanga mu P7 twagala first grade. Jaja wange ali bulungi era mukwirako kusulu ne tunyumiramu uko. Ne mami yankubiddeko jjo. Mami wange buzaako. Namubuzaako ne mugamba naye.
Twin oyina obubaka bw'olina okutuusa eri abakulu abanyambako. Era ne muwe namba ya Uncle Jebbi namukubirako. Nange yankubiddeko nangamba maze. Mukubirako. Ate owasere okusanze butyayo ku ssomero. Owasere Atambuliza mu bbanga. Nedda. Alaba n'oluzungu walwongeramu ebisoko. Oluzungu lwabika bingi. Ate gwe yafunyeemu ebika. Oluzungu lwabika bingi. Kati waliwo luno lwe boogera olinga luli obulya. Olwo lw'abazungu olwo nga nayogera ekigambo. Kati olwo lumanyi oba tonalwima. Olwo yo sinatuukayo. Naye obadde oyogerako lwaki nga tonalwiga. Today, I'm on Info Trust Property Consultants. Some people, they know my name is Kabaka Mwanga, the baddest. I'm here. Mr. JB. The baddest number continue. Mr. JB is the one who has called me here. I'm the wife. Nagamba ebintu by'okuneerabira ng'onnyonnyola ensonga za Jebbi ebyo bye bigenda twawulira. Nkyagenda maaso. Kale genda maaso. Naye oli wanneerabira ku Isa. Sisobola. And the wife of Mr. JB is the one who has taken this opportunity to call me here to give me the shopping. So this is the shopping list. We are going to shop now. Okay. Yeah. Okay, Luzungu si lubi. Kutuyanyaamu Kabaka Mwanga. Nze. Challenge Kabaka Mwanga. Wangamba omusinga oluzungu. Onansi. Anti tuwe munawe kawakafuna kuba nawe osomera mu town. Anti otwebaze. Kati kozi oluzungu luno nemba mbadde nkyabulamuuko. Olina ofe tulina tabu twegolina. Tulina buzibu twero oyina. Kale. Mbuzi, why are you here? Why are you here? Mama tuwe. Mbuzi kati anonya watani. Mama tuwe mama tubuuzeeko otubulire woli omale weebaze. Mr. Jebbi, how are you today? I'm fine. How are you? And Mr. Raimoja. I'm alright. Nze nsomera ku NEET. Niti mu kibuga somero lisanze otyago. Somero Kyatunyonnyola nsonga z'oluzungu. Nsonga ziganywa naye omusajja mwagala. Kale mama weebaze okujja wano eno mama. Weebaze Jebbi n'aba Info Trust mu luzungu. Ekirala ensonga z'okwogera Jebbi n'otanjogerako. Kyezikola wano. Mrs. Jebbi. Beebaze mu luzungu aba Info Trust. Aba Info Trust. Thank you. Musajja ng'offense. Akazindalo sebo kaliwo. Akazindalo kaliwo wakasekero. Soko tuwulira amannya go. Naye tugezeeko mu luzungu. Simanyi luzungu kyogebazi. Okolotya obwajjaji nga tulina kumanyimu. Tubuuzeemu ko yadde Tuwe mukale jalipo.
Mwandeka, how are you? China bachityate ki? How are you, madam? What are laughing for me? Wechikulema ugamba omunene akuvunulira. Mbunulira. Obadde osekera ki? Lwaki wadde omusekerera? Dambuwe masaka. Nze njaga buuza Kabaka Mwanga. Buzibu ki bw'osanze ku ssomero nga wowonoga ntuno mwana ssomero? Kibadde kinzibuwalira abasomesa sibategeera boogera nnyo Luzungu waati. Ate kyabasomesa si kibi because essomero ndisanze bulungi lwakuba ekibadde kisinga okuntawanyamu subject zino. Subject kubala mathematics Ebikusumbuwa. Abadde ansumbuwamu ko. Olabikanga omusajja omubazi w'ebitabo. Wabalange mwanyi. Soda. Naye nze nkimanyi era nga bwe najja essaawa zino si bwendi nfunyemu challenge. Ambuuze ebisomero babadde bakusuusuuta nnyo. Nedda. Tebakumanyi nga Kabaka Mwanga. Kati nyumizeko ekyantuukako nga nakajja mu kibuga nagenda ku ssomero abaana nga boogera Luzungu nze nga sirumanyi ate nga bweyogera Oluganda bakuwa eggumba mu bulago nasirikira weekses nga sibanyeganga kigambo kyange neki Naawe tunyumize ekyakusumbuwanga mu mami ng'otuse ku ssomero ekyasookerako ddala. Ekyasooka okunsumbuwa essomero lyaffe kadi ziwe ziri ez'Oluganda. era nga olwogerera kakadi ekulya ate omanya bwekutuuseeko kyobola emikwano mizibu ne bwaba mukwano gw'essebo anti kati ye bw'aba agifunye agiteeka mu nsawo najja nakuba olwali ye wanywedde ku buugi nawe olumudamu ng'agizira agikubira ku mmeeza ng'onaayuza Wafuna kadi ebakola ki? Obimanyi ebyessomero era ebambooko nze manyi kyenakola bwe bampa eggumba nalitereka nenjogera Oluganda lwange lwonna buli gwe nali nga kimugamba kakati eggumba lyange manyi nzakola ki olunaku lwonna luzibanga gwolina ganza alina eggumba bwe bwakya nemanya nti byonna nabyogedde nabimazeeyo nange nenfuna gwenyikiza nendiriwa naye wiikiseze sitatwedde zaddako saabanyega Kabaka Mwanga mu ssomero boarding wasula ku ddeeke eri twayitesula ku butandaalo tebwakusumbuwa linnya. Tekyasoboka kubanga bw'ova mu kyalo so obeera tolina kwefulanya ate munakyalo nnyo kate kufuula faala omanyi abaana b'ekibuga oba osula wansi sisobola sula wansi so olina okweteeka ku ddaala erya waggulu nze nsula katanda akasembayo ate nze nsooka ku mulyango awo era wabaawo omugenyi enazze asooka kutunula ku buliri bwa Kabaka Mwanga butunula butya wedde omukaputeni nzedde omukaputeni ate kati kamale kwongera ku Luzungu nzija kuwa ekipi ojja kuwa ekipi bwa Luzungu obwo Kikola kitya? ekipi Head Prefect. Kasoko sabemu akalulu awo twemusambu aweteekateeka neteekateeka okusaba akalulu olinye katuuti. First of all, I first greet people. Or if it is morning, good morning. If it is noon, good afternoon. If it is good evening, good evening. I'm here. I want to pass this opportunity. I want to become a head prefect of this school, Brain Parents Day and Boarding. First of all, if you vote me,
I'm going to make sure that all the teachers at the school, I will make sure that the head teacher increase to your salaries. Hey. Yeah. Hey. Omufollowing otegera byakola byagero bitegedde obulaba mimajje kubagana jenye ogukoze kale kati tuyite mu shopping list eno tulabe sinzibu nnyo buno obusonga tubumalirizanga fedde tunawakutegeera tuwa tweyanyuliddeko kampani yaffe nnungi. Nze mchala Miriam Tusubira Harela. Nze CEO wa Infotrust Property Consultants. Waliwo gwe nawudde babuuza ekigambo CEO nga takimanyi. Wadde kimanyi badde ngenda kikugamba naye engeri gy'okimanyi. Nza akulira Chief in Command. Kati waliwo abantu bamu olukulaba bwe bati balowooza waliwo omulala ajja. Baloza CEO wasanga wali nange bamungamba naye nange mulinze nga bamulinze kiki kyolinawo twaga tumanye Infotrust biki byokola. Tutunda ttaka, tuzimba amayumba, real estate concept okuva cleaning era abalina amasomero ag'okukiliininga tukiliininga okuva ku ssaawa ekisaawe kusimba bimuli kukiliininga classes kupainting amayumba essomero lyo likaddyekadyemu agatulize abaana bagenda okudda ku ssomero nga liri very clean byonna tubikolako bulungi. Tumanaginga properties abaana bawumudde ng'ojja okutugamba mu managing erino essomero abaana bagenda okudda nga lirabika bulungi. Ogina ekizimbe ekyo toyagala kutawana n'abapangisa baleete tubakubanjize paka bali banaagula ettaka ne bazimba. Wajja otya okukwatagana n'omukulu Kabaka Mwanga? Omwami wange are looking out so much for talents. Kati ate nze njaganya abaana abato. Talents ezisinga bwazifuna si following nnyo because how interest yange siwe singa okubeera. Interest yange singa kubeera mu bakyala n'abaana bato. Kati bwe nalaba Kabaka Mwanga nze kisooka Kabaka Mwanga okuva alina musinkana ancestor. Tuseeka okuva lwe mulabye kutuuka lwe twawukanye and ndi muzadde so fena twamukiriza ewaka buli holiday newa buli okudda ku ssomero Kabaka Mwanga tugenda mukoleranga shopping Katas of Infotrust. Yes naye yaze ne baganda be ndowooza lemba twaliko ku kyemisana male muguli ebyo nabyayagala sente bwe zinaasigalawo nabo mbagulira ebyo n'abansobodde. Listi sinzibu mulimu bathing soap ayagala bazinya ina washing soap bazinya detergents toothpaste bino bintu byonna bisoboka Vaseline shoe polish scrubbing brush a rim of paper black books toilet paper pens net large pencils set art book graph book long ruler atlas Oxford ndowooza dictionary shoe brush and sugar bino tubisobolera ddala. Kati tugenda kutambula naye Kabaka Mwanga banaaba atuuse MP7 ajja kujjanga ne ssente agenda akolenga shopping ye. Bana ere yanza mami wange bato bange bano bato bange bagambe tuyagala kyonna njagala munebalize ku mami wange owokubiri tulina mama waffe ow'omukyalo ku mama wange owokusatu kubanga bamami tulina bangi tulinayo oli ow'omukyalo mama waffe atuzaala tulinayo ow'ewaka ate katulinayo noono kati mutwebalize mama bwenasanga nga gade next time nga neyongereko kasente namwe nja bakolera shopping naye muyinwa okunsuubiza nti musoma bulungi saga abantu batasoma bulungi era nkuutira nnyo Kabaka wano ti byonna bikole naye osome
era abadde akikola bulungi bw'abeera ku ssomero simulaba ku masimu biki era ekyo kinkolera bulungi sina buzibu bwe tuukoba nga waliyo ka holiday najja tulyako ekyemisana ffenna n'addayo ku ssomero bwe tuuka holiday n'akola ka talent ze era mbadde mu following nga commentinga no commentinga si kyekyo yes omuntu asobola okuba ne talent naye omuntu asomyeko muntu wanjawulo mu nsi muno he stands out ogenda kulaba ng'oyize oluzungu ng'osobola okwogera no addressing abantu omuntu asomye abawanjawulo era nze ndaba kati Kabaka akyuse nenjogera era nebaza mu Mwami Raimoja engeri gyayogeramu ebigambo ne gyasengekamu these days it is way different from how he came nga luli ng'ayogera ebintu bingi naye kati yakagira wano yakayogera bitono but very very important things so wonayongera okula ojja kulabanga nga you have a talent of speaking but osunsula osunsula mu byoyogera osomanya dirwe njogera dirwe seetaaga kwogera byebyo bitwala ku ssomero tusobola obutasoma kufuna mirimu naye tusoma okufuuka abantu ab'enjawulo kyovola olaba abayimbi mulimu abasoma balina digiri okugeza Mwami Bobi Wine alina digiri bw'ayimirira n'ayogera omwawula ku muntu omulala ataasoma kale byebyo Tagala in English. Osobola omwebaza mu Lungere? Osobola omwebaza mu Bulungere? Kati kuba Oluganda tuve wano tugende kugula ebintu. Kale aba Info Trust tubeyanziza nnyo olwa mukulu waffe Kabaka Mwanga ate si ye yekka naffe fenyini tweyanza nnyo maami waffe awamu ne Daddy Raimoja ne JB Fashion naye tumwebaza byonna byatukoledde mubeere bulungi tubeyanziza nnyo Info Trust tubebaziza nnyo amawaffe tweyanziza nnyo tuyambira ku mukulu waffe ono Mukama akuwe kyasinga okuwa tetuna kyetujja kuwa ekinakisinga Katonda kyajja okuwa naye gwe totubulidde amannya go bampita Linda Jonathan nga ogenda somerawa ngenda somera Mitiyana miti something like that tujja kunoonya Mitiyana wetunatuuka tujja baga nti Luyinda ali muno mu Mitiyana tujja kufuna nze maze basebo ne banyabo tubalamusizaako nnyo abalabi baffe aba Expo TV abasubscribe nga mukola kyamaanyi abasharinga mmwe musinga amanyi omwana soda abe kamera yagitaddewo awo Raimoja oba afuusaani bannaye leero oba okoze ng'ani kalaba alaba weewa kamera si operator abula kalaba alaba twala mumuli bwetyo leero bwe twazze tusazeewo tukiringireko ku ttaka kuba abasajja bendi nabo bannakyalo bamanyira kutuula ku bisampa ndi n'abakulu bannakisebo gulawo yo yeyanyirira taata buuza kuba kulaba abatulaba mwenna mbalamusizaako nnyo mbeebaza gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku lwaleero twakirinzeemuuko wano abanyirira mukitegeera kati gwe agenda obbanjula oba benyini bagenda kweyanjula nze ngenda nabo bagenda kweyanjula kati gwe sooka ogamba abatulaba bagamba amannya go amannya gange nze Luyinda Junior aka Kabaka Mwanga era erinnya liddemu nnyo mpulire aka ani Kabaka Mwanga yakola ki eyanyirira mazima kyebaliko mukadde wange kale nayo gyeba okimanyi nti onyiridde embwa ggwe anti feno mu tawuni bagamba akola ebyakabi bagiyita ki mbwa ggwe okimanyi onyiridde kati luli eri wali kuki kati kyusayo nali nesudiya
waliwo dina oyangambye mbu wali eri wali osiiwuuse simanyi ne mugamba olunaku lwe yakola akatambi ali Krismasi ng'amaze okukuba essala nga yamaze okwesiga kasamona bagenda mu nigiina sibwe kiri sibwe kyali asibwe kyali kati kikiriza abakulu nabo batubuuzeeko seeka assalamu alaikum alaikum salamu alaikum atulaya barakatu taata akikubye sikusaaga amanya go gwanise Zeruyinda Jonathan mwena mwe baluyinda soko lindeko teka akati nsoke nzireke eno Saalongo eradde taata omanyi gofaanana abakadde nina kugira mu vibe ya kikadde eradde taata eradde sebo mujebale kale taata mbagamba kyeyo je bali balamu mpozi byompuliddeko eyo Sina byenkulidde la hawulo okubye essala ndaba n'olubuto lwagala kwabika wekubye kawolowe wekubye kaki kani wolowe mbadde sikawulirangana kale buuza kuba kulaba ku dina abakulaba ku expo banayo mwenna abatulaba mwasibye omutya mujebale kansubire emirimu gitambula bulungi malidadi sana amanya agange mpitibwa Luyinda Julius komaawo taata ngomyewo gwe Luyindani Luyinda Jonathan gwe Luyindani Luyinda Junior ate nekyewuunyisa gonna amanya gaabwe amalala gajjejje obadde okyegendereza Julius Junior nani ne Jona omanspering erinnya Jona bano bagamba mbu gwe wakava mu kyalo tobimanyi J-O-N-A-T-H-A-N oli mugezi nnyo Kabaka Mwanga nga yakajja mu tawuni namugamba spelling erinnya lyo Julius nangamba Juli ya si wangamba otokubye nnyo Kabaka Mwanga emisomo gigenda gitataatawe emisomo gigenda bulungi mpozi egijo fe twavanga mu kisulo ng'okomawo embazi guddemu ng'akawunga kaba katini nnyo ate kati gwali wakava mu kyalo nga tonnamanyira mbeera gwavuddeyo ku ssomero ng'oli mu mbeera ki ku ssomero navuddeyo nate ndi kiriya nnyo era singa nange navayo embazi guddemu kanakanyirizo singa sikyakayina anti kati eno onaaba buli kanaku neeri mu kyalo onaaba mulumu oluddako n'okubawo endobo n'onaabako ekigere onaabira lugendo okimanyi n'okunaabya kunyiriza kyonna kyo nkimanyi kati onaaba emirundi emeka eno olunaku naaba emirundi 2 ku makya nekawungezi nkiganye okiganye maneja lwa imoja yanaaba emeka ate tetugenda emmeza eriko ebyokunywa sooka ombuulira ku ssomero nga wakatuuka ku ssomero toberangako mu boarding gwe gwasooka byatambula bitya nga wakatuuka sooka otunyumiza abakulaba nga nakatuuka ku ssomero ebintu tebyankalubira kubanga nze nimujagujagu ekyo nkimanyi tebanyigira mu ttooke era olwatuukawo sebo nalinga kwegamba essomero alijoyiningidde emyaka 2 ng'olinga mwenye era natuukawo emikwano nagikolera mu nnaku 2 vaawo okulaba mikwano balina byakulya nga obagwe buli avaayo nga ofuka kyaliwo tekuli bisanyizo anti waliwo okubeera n'emikwano egitakuyambe kati ze mbeera n'emikwano eginanyamba aba El Shaddai Money Service International batambuza sente zo ziwe amakulu ng'otambuza n'aba El Shaddai enamba yaabwe eyo bw'ogiraba bw'otyo gikubeko gisindikeko aka message ku WhatsApp obakwasaganye batambuza akasente ko bulungi nnyo abe South Africa gye mutulengerera eyo ebyammwe byagonda tugenda kudda ku ssomero simanye sindika sente school fees simanye sindika zigula bitabo zigula bikozesebwa masannyalaze simanyi DSTV El Shaddai basufu ate balina ne kasaaluuni eyo mu South Africa so njakuba nkuwa location sebo olina okukola emikwano ng'olondamu nondamu kubanga waliwo emikwano egitagasa naye kati gwe munnakyalo yali yakava mu kyalo olaba otya nti ono omukwano gugasa guno tegugasa ekirungi obwongo Katonda yampa bungi kuba mu kyalo emikwano egigasa yalina ekipiira ekya gogolo kyemuvuga oba nkubye nnyo tokubye nnyo soko nyinyonyole bakyali babo mu byalo kyekyali kibagattanga kapiira
kapiira kusena mazaawo kubaka ku mayinja gano ge bagira bati gogolo gogolo nze simanyi ebyo mbiwulidde ku gwe kakebe n'okuvuga ebipiira bino ebya pikipiki kakebe eyo kakebe naye simumanyi ono wamma mugambe gwomumanyi mumanyi bulungi wali omuzanyeeko iye oli muganda woono gwamuddirako ddala muddako gwakubiri ono omukulu ya taata omanyi gwe bwenzijeewo nzikakkana taata kakebe omumanyi naye Kabaka Mwanga agambe muye tamanyi kakebe tamulabanga nako anti ogambye kakebe ate ye nga amanyi kwinso are you ready era akayi bamuyita kwiso are you ready taata bwe bamuyita oyo alaka bigambo bye akozeemu edit atuyiga oba bamuyita batya era bamuyita are you ready ako mbadde sikamanyi ne Kabaka Mwanga gatwegamba nti ebyomukyalo byonna abyerabira Are you ready? No. Before me, yes. I want a cat. Kati. I am a boss. Kati ebyo nga bitegeeza ki kuba abeera akayi temumanyi Luzungu. Kabaka Mwanga majo. Totuyiye ebya ICP muli study. Nti muli study. Nti iye. Olete kapa? Olete ki? No. Bana mu olidde nedda. Before me kitegeeza ki? Awo taata gwe kati ekika kyonna olukoba tulusibidde ku gwe mu Lungereza togambikako before me nga nze sinaba akase kimanyi tebayinza wakana niwo bagamba kana era bwe kibe ekifumpa kana kati kifu kituufu kituufu goya kanoma kuyiyiza se okimanyi kati gwe mugezi w'ekika kati onatera n'owandiika nga eddaame kamalo gendeke wajula Julius najjako ku ssomero gwe mmanyi gy'osomera wama gwe ekisulo kyakuyisa kitya ekisulo kyo bamuva abaana balina zino zipeni za natalaja gifumita bwati mu suitcase kajukira fete tulina zino ez'ebyuma ezo agifumita bwati kati ezipu n'agiyuza bwati omusajja yasanga bamumazeemu akonga tebakangamba taata omwana aleta peni ya natalaji n'afumita mu zipo akwata ngamba n'agifumita nekabika n'asika n'akulu oba olyawo ng'osanga ate nno ekyewuunyisa olumala okujja mu kyayagala ng'asika kufulu eno gye tugeze wano owabadde ebbanga ng'agireeta agizze eno olumala ogituusa ng'agamba yabadde wano ng'agikomyawo kati naye wayiga naawe obikola naye afumita ojugira nokoze laputopu yange n'ojja ne peni n'ogijjayo oyo omusajja oyo omulaba alina laptop ewaka kati ng'agenda agikweka mugamba nange ate nga njagala kulaba ate onzigyeko inolonga ekya agikwekedde nsooke mmalirize emirimu gyange naye nga gwagala ki kubanga emirimu gyennaggwa ng'ate emirimu gyange gyawedde gyali gyawedde eyo tetugendayo nnyo wamasindika emboozi agikweka nzawo nga nzijja mugamba nowaayi kandeeta ebisumuluzo bya ndeeta ekyange nga nkigi nga wa nga mbeera waawo taata kati omwami oyo sijja gendayo tuveeyo magezi go kati soka mwine twanirize munnakyalo mu kibuga kuba ono ye baakamuleeta taata tusanse okulaba mu kibuga ali nange obbasa abeekyalo abaleka batya gye bali balamu tukuzaayo era akaayo oba nedda siddala akaayo lwaki temwagala kuddala akaayo kibuga kinyuma Kabaka Mwanga tukuze era akaayo olime kubijja nja kuddayo next kati ate okugenda n'obeerayo tugeze wiiki emu
Ekyo kisoboka naate wanga omwaka ambasi kufunye bulungi. Wama gwasooka otubulye olunaku lwasooka okujja mu kibuga biki byewasanga mu kibuga nga mu kyawo tebiriiyo? Nogaaga nagayayi bulijjo gannyumirwako bwe gati. Butuufu. Bye nalaba bye bingi. Bangamba ne mu mmotoka wasase maali tolinnyawo ku mmotoka olinnya bugaali na wirubaalo. Ekyo nedda bakulimba. Kabaka Mwanga ngambe emmotoka eziriyo bino ebigaali wirubaalo n'obugaali. Mbwe era gw'oli kabaka mu kuvuga ekigaali. Mpoze eggaali. Mpoze eggaali naye ebigaali ne. Wali olinnyeko ku mmotoka nga tonajja mu kibuga? Sigumuseebi. Ng'ogenda wakwali kuziika kwani? Sebo Kabaka Mwanga. Mukyalo wama wali olinnye ku mmotoka nga si lumbe? Wali olagawo? Nali ngenda kukyala. Wani? Ewa jjajja wange. Ontwala supiidi baŋŋambye ku ssomero Oluzungu lw'oyogera. Ovuwa lufuwe nswe kati mbadde njagala abalabi ba Expo TV osooka obabuuzeko mu lulimi Oluzungu bakakase nti mazima ku ssomero gy'osomera tewagenda kulya ndaggu. Simbula. First of all, yes, before you do anything, you first greet people. Definitely. Yeah. Let me first. Abe sirika tuogera Luzungu wano. Good evening. Oh, you check it. No. It is good evening. It is good evening. Yeah. Good evening, everybody. We are here with my brothers. There are two, Jonah and Julius. Yes. Jonah is going to study at Mtiana, the school called the Lord's Grace. I'm getting. Yeah. God's Grace. Julius need kindergarten and junior school Budo. Me, Brain Parent School Bukalango. In which class are you? I'm in primary 6. Who is your class teacher? My class teacher is Manyaki Rebecca. Director. Director Stephen Mbwete. Head teacher. Head teacher. Head teacher called the I forget. Who is your best friend at your school? My best friend called Isma. He is called Isma. Yeah. Can you please send him regards? Isma. I think you are seeing me now. Yes. Isma, big up, my friend. Bale mufu okwasaamu byayogera oba olaba mimwa jenyenya. Kwasaamu. Okwasizaamu kazi. Ndino omukwano gwe ku ssomero. Oba geyisima. Tato oba otulimba bw'oba tokutte linnya ate ogambe nti okwate bye boogera. Jonathan mu kibuga tebalimba tukwata embadiya. Okimanyi era najja nkimanyi. Ndino bakolazi. Ndino owafula omugazi bwe bagezi okusinga. Kati bano kakasandi kati bageziko okukusingako. Era nkimanyi. Go wajja omanyi bikokooma eno eriyo gundi eriyo. Soda nabeka. Wama yesi bikokooma byerere twogeze mazima. Tetulimba. Simanyi. Akate ate size z'abano zavuga gaali. Sijo. Soda egaya kitegedde. Sebe ennaku zino mutambula mwevuga mwafuna n'enzirusi. Era nebazaako nnyo banaye ba tikitoka abatusonderako abatusonderako ku nzirusi era kati tetukyalinnya boda. Mutambula mwevuga. Tutambula twevuga era maneja wange wakowamu ngagamba Kabaka Mwanga jangu kikwate muwa. Walai. Togenda kunnimbira ku seti Julius. Taata obadde ogenze muzzukulu sembera wano. Ono ali kutugamba mboli bwako wevuga emmotoka nga amuwaamu. Amuwana n'avuga. Saagala kunnimba ffe twemanyi tulina ebyaffe ebitugatta ebikokyo.
Amanyi avuga emmotoka Kabaka Mwanga? Agimanyi. Ate ggwe? Nze. Oba ggwe ovuga bipiira? Avugamu naye. Nze nkyabulamu. Ne Kabaka Mwanga amangu agwayiga otya emmotoka. Kati tukubiremu akafaananyi bw'oba ogenda gisimbula si kyosooka okukola. Kyosooka okukola? Kuba kengere? Nedda ssebo. Kisinzira wa wooli. Kasita ogiyingira bw'oti. Mpulira. N'otuula. Kati kusayidi ya wano waliwo D, waliwo R, wali awo letters awo zisimbye line awo. Waliwo P, waliwo D, waliwo R, waliwo N, waliwo katu kano, waliwo ne L. P awo parkinze. Kasooka okaddiza mu P. Awo parkinze. Kasita odda mu D awo drivinga odda mu maaso. Nkufuna. Kati ate bodda mu R oba oli mu reverse. Kati ate waliwo kano ka N ka neutral. Kati akoko bw'okateekamu bw'oti emmotoka ne bw'ogitekako ekigere tegira tekola etya? Tesimbula. Tesimbula. Ate waliwo kano ka 2 awo ko bw'okateekamu oba ovuga buvuzi. Amangu agwane oyina engeri gy'okwatakwata simanyi oba ne mu kirasi wabadde wakumeka kuba taamu yaweddeko abantu babuulire wabadde wakumeka abantu abatulaba mu kyalo eri ewaffe gye twava ekyannamukaaka eyo balinga bakola nti kati Julius abadde wakubiri ku baana ayogera ekituufu ekyalingayo nti Kabaka Mwanga yali wa 5 ku baana 49. Kabaka Mwanga yali wa 14 ku baana 5 ne kati eno mu kibuga grades ade mu second grade nate mbasuubiza first grade yejja okakaza bino ebya grades tebikutabula obbala tebisobola kubanga first grade eva ku bubonero 4 nejjokoma 12 taata obimanyi bananga obimanyi wamago olina kyomanyi mwa mu grades oba golaba mimwa jenyenya nesoda ebya grades obimanyi ebyo nange mbirabidde nera nkyabibulamu soko nnyumize olina bu video bwenda bango oyambadde gomesi oyambadde ebiteeteeyi olimu oluwalawala gotomulaba omusajja ndaba mu biteeteeyi ate ngaawo okuba ogenze nnyo si kugenda nnyo mbeera ku vidiyo nendaba ng'oyambadde ebiteeteeyi okuba omuziki ono ng'alina ebbina ddene bweriti wakati lyalazeewa taata nina epensa lyalyo olina epensa lyebbina osumulako ne lijja nyigako obunyiizi dage sooka ombule Kabaka Mwanga okusoma tuddayo weteeseteesa otya okweteekateeka ate kasobera n'obwongo buli kimu kyangu wakasobera ng'opiikinga tikya byasomesa otusuubiza ki taamu ejja tubeerawo nga tulindiridde taamu ejja mbasuubiza first grade amiina first grade era sisukka ku 9 ng'oyagala awe kinene nnyo 9 wema nkoze bubi 9 waliwo bino okwesimbawo ebifo prefect w'emmere kuba nga gwa serving emmere ate yo sijja kugenda kati nzajja okuba nga akulira abo abaana bafunye emmere abaana bakoze bwe bati oyo abaani oyo aba HP kati ova ku HP kati nga onava ku President Museveni nojja eno mu government local council bikyebyo kati ero kati mu ssomero ova ku head director head master teachers head prefect head boy head bwe bityo kati gwagala beera head prefect awo ng'olya n'abanene ndaba ogw'okulya ogenda oguteeka ku level endala soda bannange ku ssomero eryo essomero likuyisa litya essomero kansooke neebaza n'okwebaza neebaza Brain Point School mwami Steven Bwete yampa basale nno okuva mu kibiina kyenimu mpaka P7 free amiina mpugira bwereere buli kimu kitambula bulungi n'obuba omanyi
Uga manyi. Mubobera muli n'obukabuka nga bino bimwayima mu kyalo. Bukabuka ng'ekikere, bukabuka ng'ekikere. Besoda. Wamago manyi okuwuga taata. Jangu eno mukama wange omanyi owuga? Nze. Olimba. Okuwuga ngezaako neera ono simwenkana. Taata omanyi owuga? Obago wakajja mu kyalo. Okuwuga nkumanyi. Taata tokuba nnyo. Nkumanyi bulungi. Mbadde manyi omuntu yakava mu kyalo abeeramu ekyalo akaalo n'amaalo. Ate fa basinga ab'ekibuga owuga. Eriyo ku bidibadiba enkuba bw'etonnya ne kakuŋŋaanya awo ne mukuba eddubi. Besoda. Lwaimoja soko ojja wano eddakiika ntono ffe tusiibule abalabi koolabe. Nagambye nja kukuyita. Mumukubire ku bugalo maneja ng'ajja. Maneja waffe mwana mukubire maneja waffe obugalo ng'atuuka. Lwaimoja jangu otuule wano otukulabira ddala jangu otuule wano wennyini. Lwaimoja kyekiriwo. Ndi stede. Soko babuuze. Abatula wano ku Export TV. Chiri kityeyo bane musubscribing, musharing, mukirikinge wali kade notification muzifunye. Ati omwana soda abe babe bachikwasaganya. Ya bye byangeze Lwaimoja manager. Okuzize nnume za lubyo maji. Anti Bible mu Old Testament Abraham ya ne Sara balwawo okuzaala. Okitegeera naye bazaala Isaac amusajja mukulu ali mukama nange yampadde abaana bakulu kye kyamagero biological iya omusajja omuganda atwalamu mulyeri ayebale yali abaddeko ddi omusajja nze nzikiriza mukama yantuma genda lero teno ate munaye ati mukama n'atulugabirira babuuze tebali anganako nakawunga okuva ebava ku ssomero angambe n'ovuga emmotoka amanyi simanyi baliga ewaka wali eggaali oba 5 ziri 5 buli omu alina eyiye buli omu gamba tulabirawo ebintu nga byekola bwekozi ate nange obulamu bwange bukyuse kubanga kati yali asula mu singo nali sikyasobola kusula mu singo luumu kubanga bano abaana togenda kubanga okyazize ate bano abaana mu ddiiro kati ate tufuna nyumba nga toyinza temeso mwana mugendo empola njagala nakulabye enzirusi nalaba enzirusi ku TikTok esaategeere byajja bitya nga njagala nkusango nnyinyonnyole banaye omukama mulungi ekiseera kyonna era banne tubeeyanze nani badde nfukamire ne kamera wakuba ati eri dina kimala nkyali ku TV wano eno dina nkyali ku TV mbolambula kakanako wamu kakati abaana abo bannaye baana bakola WhatsApp group bintu ebyatandika nga nkimayo Kayasi nali ndese Kabaka kati nengena n'ekimayo Julius kati abaana ne bambuuza mu comment ne Lwaimoja tukuweeki kuba twate tukusubira ate ne munne tojja mulekerera koze munjagala emmotoka kobo tutumye wesitukidde abaana ne bakola WhatsApp group awo munaize sijja kulima ati nateeka n'ekikumi kyange nagenda olaba abaana basonze sente Lwaimoja sente ziizo ze tusobodde kufuna emmotoka ezijja mu zino sente konze ate munne n'agigula nkaddiye ate sente n'azizza mu nnyanya oba mu maji ate gaatike kangule emmotoka era nengera n'egigula banne neyaze goba team WhatsApp group team kambaagala nnyo sijja mentioninga amanya kuba muli bangi omukyalo baba muyitani banne Joan oba bannanga akwagala oba Joan ayagala mukunja nawe nayaganye mukubye mwakasajja nga ndaba status biki nenga Joan yaganye Lwaimoja era bane baminisha waliwo bamuyita Florence oyo admin yalinga bakubiriza mu group oyo nangamba soda gwezo tetuzagala gendo zirye mufana bishanita banange zinze wena atandika okumenya amanya abaana baali bangi abangulire emmotoka eyo era neyanzege mukama abaddizeewo nasiimaze kasina kyembabanja era nange okusasulira ekyo neŋŋamba kanzijayo ne Jona nemuleeta neŋŋamba naye kyemba nsasulira ekyo wembanga nsobola okugula hafu yawo muceere nenjirya Ray kangulye ddala kiro ya kawunga tukalye ffenna naye nga abaana balabako ku mbeera ka fresh air bakawulira olya ngambe naye taddayo mu kyalo Kabaka Mwanga ngambe addayo mu lumbe
wijeja kasobyakamu omwezi oba obyononye naye toyongere wannaye okusabiragana mukama yongere tuwa obusobozi okubasomesa okuba okusoma kyekikulu baide tuddayo kusomera embeera ogikwasaganyiza oti sirina naye nageze nekola gundi awo vidiyo awo naye nange Kabaka yalyoke naye bano bannaye tukoze tutya baganda bange ez'omumba bwe bazikuba abaana bankubye nezijjayo vidiyo neŋŋamba mukama abaana gwo bantuma mbaleete era gwatu ate bonna bali mu bisiro ye bagenda kusoma ate ono naye yafunye basari alhamdulillah essomero limitiana wawo mwala wamuyita ekyo big up on yourself eyamugirigiridde awo essomero ya maama we naye wakuba yali Dubai nangamba mutwale mutiana era mutwala ku Saturday then ono ali ku brain ono ni kindergarten tujebaza nnyo erina bingao naye bamuwa kati just requirements naye Kabaka Mwanga ye bamusotinze jebbi ne mukyala we info trust tubeyanziza nnyo kati bano senga afune basoda ngabo nagamba zono kuva na leero requirements ziri zange abatokomoko mugambo tujje mbendule era naye kano kankayiseho kubanga Export TV mugiraba nnyo woba oliyengo gamba Julius on by the Julius on abadde akola nnyo abadde azanya nnyo bulungi ayambala gomesi video ze twadde tukola no gamba nze Julius okuva na leero kamuyambeko paka P7 requirements kyange kyesomero school fees batu kamuyambe ku requirements kati nze Ray njakula ku transport movie stingako obuganya wa radde onfuna oyine muba mutikudde omugugu kati nga tunoonya Jona ne Jona naye yafunyayo lwekyoyo ayinza omubeereramu so mumbeera eyo ngakoddala igira tojjako lwimoja sibulo tuvire n'abakulu batusibule tuve wano banaye ne bazanya abakulu bana Export TV tukyazaako tuwanga omukisa buli wabeera yagala abaana baffe baana babakuzizza interview yasooka ya Kabaka Mwanga yali ya Export TV nga wakamuleta mu kibuga twali basimanya ba digital wizard nenkubira jebbi omwana ali mu kibuga nagamba mujje kati bane akubeyo twatandika ababadde naffe mubadde naffe era tubeyanziza nnyo ate soda nga tujjeko ebyenfuna bino ebya ssente nawe mbutuufu laki tukola it's a service it's a way of giving back to God kuba bano abaana obalawo kimanyi sibalinaako kakwate naye naawe muli olabira ddala nti woobalaba nga bongedde okunyirira obongedde bambi okubaako ne progress era naawe mutima gwo ogamba it is okay so sometimes bino tebibaako bya ssente wabula bano abaami nabo balaba nabo balinga baana baabwe era sokubiraga Julius ali atya so mu mbeera eyo nze era neewaayo ne ŋŋamba zikambeere nabo paka obusobozi bwange ndira abantu kati bukoze butya bukendedde naye nga nja ku making sure ninako nange wembakoze ntya wembalese nze byeteeyo kyamaanyi just okubeebaza tugende mu maaso content tufumba Kabaka Mwanga ayimba ennyimba z'emikolo era saawa zinayina ennyimba ze bbiri mu studio emikolo n'embaga weba olinayo omukolo mbaga weekend sobola omubuukinga oba tetugenda kuba dansolo ekiro tajja sobola kuyimba naye gye Saturday Sunday asobola okutya na performing ayambala ekanzu ye najja nayaniriza abagenyi awo bikyawo naye naafunayo akasente ekirala tukola komedi waffe n'ebirala ogamba gwe tetukugobye mu kamera yaffe ekyakabyeko toyanziza nnyo dina baby ntumiddeko nnyo omwana mugende mpola basebo ne bannyabo nsoose naagwe njagala osiibule abakulaba webaze n'aba need kindagateni naawe nkusiibule kale mwabatulaba aba ex-tipo tweyanziza nnyo tweyanzeege mwongere okweyama soda ono so ne soda alina kyayina abaniti bagamba ki banaye abaniti mbeyanza nnyo tikyannalongo oyo mwennyini oyo neyanziza basale yange eyo mukama akumpeera omukisa ate mukwano gwe oli gwosula naye mukwano gwange Abudushakuuru nkutumiddeko nnyo wonna wooli kati ndowooza byebyo byange taata we gwe mu tawuni tolinayo mikwano ndowooza n'atumira beera akaayi
bako botumira beko bewebaza naye besomero boli manyi tuve wano anaye nyongera okwebaza Lodies Grace Junior School Mitiyana abampadde basale banaye mukama bampeera omukisa bibyo bibadde bigambo byange sebo wanjisebo omanyi gwe ebibyo biba bingi aha gogenda kwebaza baani Brain Parent School omwami Steven Bweta ali UK tali mu Uganda mwebazaako nnyo yampa basale okusomera eyo ntumiddeko Secretary Rebecca Teacher Rebecca Madam Olivia n'abalala amanya nsigadde nze Kabaka Mwanga yanyirira abe Kasansula mbatumiddeko nnyo bannange abe Buyamba mwenna mbatumiddeko nnyo waliwo kali kawagedde nobody say nobody say Luyinda family kasiteetula ate waba ayogera mazima bwete botambudde bwe twatandise bwe tutira bwe tukiwunzise amanyi omwana soda salamu fani kyabasangibwa mu kibuga kireka bando opposite nabisonsa girls batunda entebe ebyomu nnyumba furniture yenna beekwati bagenda kuba bakwasaganya 30% discount free delivery bakubireko ensonga zitambule malidadi sana expo ku mutimbagano mukama batukumire ku lwa Katonda n'ensi yaffe ffe tubasi Expo TV to the world.